Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo okubeera ng'otambula naffe ate n'obanga ofuna updates okuva mu ggwanga Uganda. Omukulu Honorable Mathias Mpuuga Nsamba nga w'omulaba mu kifaananyi bw'atyo bw'ali mu press conference eri mu kugenda maaso wano ku Parliament mu kye bayita boardroom eya Commissioner's Office, era njagala kubanga nkuwa ebimu ku bigambo byayogedde. Bannayuganda abamu batandise obbivumirira, bannayuganda abamu batandise obbiraba mu ngeri endala. Ekisooka Mpuuga ategeezezza eggwanga, ekisookera ddala kye njagala okugamba, sitali mwetegefu kuva mu kakiiko aka commission, tali mwetegefu kuva mu office ey'obwa commissioner, si mwetegefu okuva mu kibiina ekya National Unity Platform, ate si mwetegefu okukkiriza nti yalya ssente oba nti yeegabira ssente oba nti yaweebwa obukadde 5 wabweru w'amateeka. Naye njagala owuliriza ebigambo bino bulungi nnyo. Mu kusooka yavaayo nakkiriza okusinziira ku bigambo ebyava mu meeting gye baatuulamu ng'abakulu mu kibiina ekya NUP, abaaliyo baategeeza nga Nnamboze kwali nti yakkiriza ensobi era ne yeetonda mu maaso g'olukiiko olwo, era n'asaba agende yeebuuze ku famire ye alabe kyagenda okukola ekiddako. Kati ndowooza kino kyakoze ekiddako, era njagala kubanga nkunnyonnyola biki byayogedde. Press conference ekyali mugenda mu maaso, ebigambo bikyayogerwa, buli kimu kikyagenda mu maaso, naye nze at least njagala njire nga nkuwaako bino. Statement esooka gy'asoose okufulumya Honorable Mathias Mpuuga Nsamba agambye bw'ati: I have not had any meeting with my party president Robert Kyagulanyi Ssentamu. I have only been hearing him speaking about our meeting at funerals, the media, among others, trying to convince the country to believe that I'm a terrible human being, but the country has refused to believe that. I would want to meet him. Olowooza tekifaanana ng'olutalo kino. Mu bigambo bino mu njogero ennyangu ategeezezza nti nze President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu muwulira buwulizi ku mikolo na ku nnyimbe ng'ayogera era ng'agezaako okunsiiga ekifaananyi ekibi nti ndi muntu mubi era nabba ssente z'omwi w'omusolo, naye eky'omukisa omulungi ensi egaanye obbikkiriza. Kati awo nange we neebuuliza ate kibadde kigendererwa kyekyo, naawe oyinza okyebuuza naawe n'okyeddamu oba naawe n'okimbuulira mu comment section yawo kikyabadde ategeeza. Agambye President mulaba bulabi ku mikolo, muwulira buwulize mu nnyimbe ng'ayogera, naye mu byayogera agenda tatta n'erinnya lyange, naye eky'omukisa omulungi nti ensi egaanye okukkiriza byayogera. Kati gwe ali ku Red Zone TV awuliriza, wakkiriza ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu oba tewabikkiriza? Bino bigambo bya Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Agenze maaso n'agamba, I am here to assure the country and the NUP members that I am still a member of a National Unity Platform. No one will force me out of NUP. In the coming days, I will embark on streamlining the operations of the party. We have to follow the party policies and rules and not instructions. Nga kyategeeza nti tuteekwa okugoberera amateeka g'ekibiina n'enkola gye kikolamu so si biragiro. Bw'atyo bw'agambye Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. N'ategeeza bannayuganda mwenna, bannakibiina mwenna ekya National Unity Platform, si mwetegefu ku budde buno kubeera ng'ava mu kibiina kino, si mwetegefu ku budde buno kubeera ng'ava mu office ey'obwa commissioner. Bigambo ava kubyogera kati press conference eri mugenda mu maaso nkugambye, era akyaliwo wali mu boardroom eya Commissioner's Office owa Parliament. Ategeezeza si mwetegefu kuva mu kibiina, si mwetegefu kuva mu office ey'obwa leader ey'obwa commissioner wa Parliament, era Honorable Zaake Francis Butebi kirabika office tagenda kugifuna. Ayongeddeko n'agamba, I affirm that I confess no wrongdoing, whether in law or common sense. The position of the law has been clarified for whoever wishes to understand. I did state my position. It is the position of the law and the common sense. Bino byonna n'abyogedde mu bannamawulire, tolooza nti abyogedde abigamba muntu omu. Omukulu ategeezezza tagenda kuva mu office era tayina kibi kye yakola, newankubadde yakkiriza mu kusooka nti yakola ensobi ey'okwegabira ssente ziri obukadde 5. Mathias Mpuuga nga bannamawulire nga bamubuuza ebibuuzo abadde mukambwemu, era obanga obadde obirabye ogenda birabana wano ku Red Zone TV, kubanze byonna mbikuŋŋaanyiriza era byonna ogenda kubanga obifuna. Ayongedde okutegeeza
mu bukambo bw'ekitalo nti ekibiina ekya National Unity Platform mugende mubuuze Secretary General naye ebigambo bya Mathias Mpuuga biringa ebitayawukanyeeko na ku bya Bedi Bwanika kubanga munnamawulire amubuuzizza ensonga z'amateeka mu kibiina kya NUP abagambye njagala mugende mubuuze Rubongo ya Secretary General w'ekibiina ekyo kubanga ye custodian w'amateeka mu kibiina kya NUP ye Secretary General angoba asinzira mu tteeka ki era n'ategeeza nti ekibiina tekirina ssemateeka naye mbaseerabidde nawulirako omukulu mu kibiina ekya National Unity Platform era yennyini David Rubongo nga ategeeza nti ekibiina kya NUP kyakola ssemateeka constitution w'ekibiina naye nga womanyi nti balina okuba nga batwala ekitongole ekikwasaganya ensonga ezo n'ekitongole ky'ebyokulonda kirina okuba nga kifunako kopi then nekigazeetinga constitution w'ekibiina naye mbu ekibiina ekitongole ky'ebyokulonda Uganda Electoral Commission nti baganye okugazeetinga constitution ya NUP mu bugenderevu kati ate omukulu Mathias Mpuuga engeri gyali vice deputy president w'ekibiina ekyo mu Buganda nze mbadde nsubira okuba nga amanyi ekigenda mu maaso nti ekibiina constitution baagaana buganyi okubeera nga bagigazeetinga era nze mbadde ndowooza nti omu ku badde balina okuba nga amanyi kino bino nkugamba nsinzira ku byempulidde okuva mu bigambo bye byennyini era ngenda bikuwaawo ogenda kubanga obiraago kasita oba ng'okyali ku mukutu guno ogwa Red Zone TV ensonga zonna ogenda kubanga ozifuna byonna nga bwe bitambudde ebigambo byayogedde n'ebye bamuzzeemu n'ebirala byonna olina kusigala ku Red Zone TV byonna obeere ng'obiwulira. When we found ourselves disagreeable in our midst at the party as change-seeking forces, we must find mechanisms for mature resolution, which is different from grandstanding and a desire to set political scores at the expense of reputations of comrades with whom we struggle to offer the country better leadership. Mu bufunze omukulu Akalubye era agugubye si mwetegefu kuva mu kibiina kya NUP, si mwetegefu kuva mu office ey'obwa commissioner, temubisuubira okusinziira ku bigambo byayogedde mu ddakiika ezitali nnyingi. Era n'ategeeza, let me now assure the entire NUP leadership, membership and the supporters and the general public, NUP is my party and I harbor no intentions of living like I said. Nti nkakasa bannayuganda bonna ne bannakibiina kya NUP mwenna abakulembeze baakyo n'abawagizi baakyo ssaawa zino siri mwetegefu kubeera nga nva mu kibiina newankubadde waliwo abansindiikiriza bwatyo bwagambye newankubadde waliwo abansindiikiriza nve mu kibiina sigenda kuba nga nkivaamu ngenda kusigala ndi member wa NUP era ngenda kusigala ndi deputy president ow'ekibiina kino ate newankubadde ng'ekibiina kyo kyali kimugobye ku bwa commissioner era nabwo alabika agaanye. Ayongeddeko n'ategeeza tannaba kubanga meetinga president bino mbikugambye nti president amuwulira buwulizi ku mikolo ne mu kuziika bigambo bye. Ngenda kubanga nkuleetera ebirala. Sigala ku Red Zone TV, soko subscribing oba tonaba kubanga osubscribing akakwata kadeka notification obeere nga tomissinga nsonga zonna. Ngenda kubanga mbikuwa kanzije nkuwe ebigambo bino mu ddoboozi ye yennyini nga abyogera mu kamwa ke.